2015 anajjukirwa era bangi taliva ku mitima gyabwe olw'okusaanikirwa ebiwoobe, emiranga n'okwazirana. Lwali lunaku lwa kutaano nga 2 omwezi ogwokubiri, ebitongole by'amawulire byonna mu ggwanga ne bigwamu enkikwe oluvannyuma lw'omusomi w'amawulire omututumufu Dani Kyazze okussa omukka ogusembayo. Dani Kyazze nga yasomako amawulire ku televizoni ya WBS wamu ne leediyo ez'enjawulo mu Kampala yafiira mu ddwaliro lya Kadiki oluvannyuma lw'okulanagana n'ekirwadde kya kkookolo ebbanga ddene. Nga kino bakikola mu ddembe labudde abaagala okuleeta obuvuyo mu kulonda kuno okwenkya nti omukono omwavu ogw'amateeka gubeetegekedde. Ebbanga teryaweza na mwezi omuyimbi AK47 naye n'afa mu ngeri ey'ekisaago. Nga 16 ogwokusatu omuyimbi ono ow'ennyimba ez'ekidandali oba ziyite dancehall amanyiddwa nga Emmanuel Mayanja yazirikira mu biyigo by'ebbala ya Dejavu e Kansanga n'afiira mu ddwaliro ly'Ensambya. Twatomutwala atuba tutuukawo natandika okubulinkinga alagamu nagala okussa avulula ebyobo netumujja mu motoka omuskodokta natugamba mutwala Ensambya. Olwo ate ku nkomerero y'omwezi ogwokusatu entiisa yabuutikira ekitongole ky'amateeka wamu n'abalamuzi. Munnamateeka ate yali omuwabi mu misango gy'obutujju bwa bbomu mu Kampala Joan Kagezi bwe yakubibwa amasasi ng'ali n'abaana be wali e Najjeera okumpi ne Kampala. Wano gavumenti yavaayo mangu n'eweranga bwegenda okukola ekisoboka okufuna eyali emabega w'ettemu lino. But mami yatwagala. Mami yatwagala. I can't find any words that can express the way and the love I felt for mommy. While Philip and Carol were away, and it was only me and Pa. Mommy was always there with us. I remember mommy had a flight early in the morning and she had to take us to school first. Nga 2 omwezi gw'okuna munnamawulire ow'erinnya Bale Francis naye yava mu bulamu bw'ensi. Bale yafa oluvannyuma lw'okulwanagana n'ekirwadde kya kkookolo okumala ekiseera. Enjege eno yagwawo ng'akaseera mpaawo we kaaga enteekateeka zaali zikoleddwa Bale okutwalibwa ebweru w'eggwanga ayongere okufuna obujjanjabi obusingako. Thank you so much for being with us. Have a wonderful evening and enjoy the football at a later stage. Until tomorrow. Ciao. Ebbanga eryayitawo libalibwa ku ngalo ng'ennaku z'omwezi 12 era omwezi ogwokuna mwana muwala omusomi w'amawulire ku TV Rosemary Nankabirwa naye n'afa. Nankabirwa yali akakkalabizaako emirimu gye ku terefayina ya WBS. Kino nno we kyajjira ng'ab'emikwano eŋŋanda omuli ne pulezidenti w'eggwanga kye bajje bamusondera ensimbi ezimujjanjaba era nga yali yakatwalibwa mu ddwaliro ya Aga Khan e Nairobi. Especially with the new opportunities to do business. Ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna abayisiraamu tebalirwerabira anti we baaviibwako Supreme Mufti Zubair Sowed Kayongo. Kayongo yafa kyajja atwalibwe mu ddwaliro ya Aga Khan e Dar es Salaam. Sheikh Kayongo alijjukirwa nnyo olw'ebyafaayo bye yalina mu ddiini y'Obuyisiraamu okuva mu myaka gy'ekyenda we yalondebwa okubeera omubeezi wa Mufti okutuuka mu 2006 bwe yafuulibwa Supreme Mufti omujjuvu oluvannyuma lw'ekiwayi ky'ekibuli okwekutula ku bayisiraamu bannaabwe ab'oku kitebe kya Kampala mukadde. Tetwagala bifuuke ensonga eyingiza wakati waffe ate kuyombagana na kulwanagana wabula nga bwe tubadde tubitegeera tuba tugira ki. Olw'omukaaga nga 25 omwezi ogwokuna ekisaawe ky'ebyokuyimba kyafuna ekikangabwa omuyimbi w'ennyimba nga Nigeria Kandaha n'endala nnyingi Harriet Kisaache bwe yassa omukka gw'ogusembayo ku myaka 33 egy'obukulu. Harriet Kisaache yafiira mu ddwaliro lya Kampala International Hospital. Omuyimbi ono era yali alina ekigendererwa ky'okwesimbawo ku mubaka omukyala mu Parliament owa Wakiso ku tiketi ya FDC. Omwezi gwe gumu ogwokuna gulijjukirwa ng'omwezi ogw'ebiwoobe anti era ng'ennaku z'omwezi 3 olunaku lwali lwakuna omuyimbi omuto Vincent Semmambo eyali amanyiddwa nga Morozi eyayimba obumpwankimpwanki yafiira mu kabenje bwe yali agenda okuyimba eggomba.
Ekiro eky'olwokubiri nga 3 omwezi ogw'omukaaga tekisobola kuva mu birowoozo bya bannayuganda okusingira ddala abayisiraamu olw'amawulire g'omwogezi w'abasiraamu b'ekibuli Sheikh Hassan Kirya bwe yakubibwa amasasi ng'adda ewuwe omuntu ataategeerekeke yali ku bodaboda. Sheikh Kirya yali omu ku bayisiraamu abaali balondebeddwamu abantu abataategeerekeka nti bajja kubatta. Ku kukungubaga kwe, akulira poliisi y'eggwanga Gen. Kale Kayihura yasuubiza abakungubazi nga bwe bagenda okukola ekisoboka okulaba nga bazuula omutemu. Mu myezi egiweranga 6 mulimu basseeka 5 bakubiddwa amasasi. Naye buli kaseera poliisi etukakasa nti ebuuliriza, naye ekyennyamiza nti lipootisi zino tezivaayo. Zifuuse nga za kibwetere, baatugamba nti kibwetere bamubuulirizaako nakati emyaka gisukka mu 10 tewali lipooti efuddeyo. Mutumenye naye twakutte wali. Nga 5 omwezi ogw'omusanvu eyaliko omukozi wa WBS TV Resten Namawejje yafiira mu kabenje emmotoka gye yalimu bwe yeevulungula emirundi egiwerako ku mwasanjala wa Masaka. Namawejje yalina ennalulungi w'ebyobulambuzi owa Northern Uganda Nola Tiimu. Mukama akusaasire nga bw'onyumiza naawe Mukama omwoyo gwagugumye gw'okutejoolaga. Olw'omukaaga nga 12 omwezi ogw'omwenda enyiike yasaanikira bannayuganda olw'okufuna amawulire g'okufa kwa minisita w'ensonga z'omunda ez'eggwanga General Ronda Nyakayirima ku byekuusa ku kirwadde ky'omutima bwe yali adda mu Uganda. If I had known this medical cause, I don't know what would have happened. Maybe something could have been done. Or if nothing could be done, at least I would be fully satisfied. Nga 3 omwezi ogw'ekumi minisita omubeezi ow'ebyobusuubuzi James Mutende yasangibwa ng'afiiridde mu maka ge Rukuli Nanganda e Makindye ng'ono alipoota zaalaganga bwe yafa obulwadde obwa bulijjo. Nga 2 omwezi ogw'ekumi omukozi wa WBS Television Musisi Edirisa ng'ono ye yali akyasinze okuvugira TVN emmotoka ebbanga eddene era nga lyali lya myaka 10 beddu yafiira emulago gye yali yakaddusibwa. Nga 3 omwezi ogw'ekumi omuvubuka omuto Alex Sempijja yayabulira ensi ng'ono yali muzinyi mu nnyimba za Eddie Kenzo nga Sitya Losi, Zivuga, Jambole n'olwali lwakakolebwa olumanyiddwa nga Soggudu. Omwezi gwa Desemba nga guno gukyali mu matu ga bannayuganda, eggwanga lyakubwa enkiku ejjuuzi ng'ennaku z'omwezi 11 olwokutaano omukiise omukyalo wa Bukomansimbi nga yali munnakibiina kya Democratic Party Susan Namaganda bwe yafiira mu kabenje ka mmotoka oluvannyuma lw'okutwalibwa mu ddwaliro e Nakasero. Namaganda yafa oluvannyuma lwa mmotoka ye eya Toyota Mark 2 bwe yagasimbagana ne taxi empigi bwe yali ava e Masaka ng'ayolekera Kampala. Nga 13 omwezi guno gwe tulimu ekitongole kya WBS tuli gujjukira mukozi munnaffe mu byuma oba technician Sembajjo Yahaya bwe yagwa mu batemu abaamukuba oguyinja ku mutwe n'atwalibwa mu kifo awajjanjabirwa abali mu mbeera embi ennyo oba intensive care Mulago gye yafiira oluvannyuma lw'okumala ennaku mu kkoma. Sembajjo tayomba takayona simanyi oba nanfuna okuyambibwa kwonna okulaba nga omutemu oyo atuka okwogera lwaki ntulaati bw'ogenda ku poliisi bakugamba omuvubuka y'omu yakatta omuntu bw'abadde bamunoonya. Eri abantu bangi omwaka guno gubadde gwa kusoomoozebwa olw'okuvibaako ab'emikwano baabwe. Ffe ng'ekitongole kya WBS eky'amawulire tunyolerwa awamu naawe era tusaba omutonzi akugumye n'emyoyo gy'abaagalwa agiramuze ekisa n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire wakati mu kubasonyiwa ebyo byonna ebyabasobako. Andrew Kagwa, WBS TV.